obadde okimanyi mpulira nti YouTube channel eyo esobola okugwa singa oba ogikozeseza okukuba omuntu strike oba singa baba bagikubye strike. Bayita okugwa n'envaawo ddala. Si kugwa n'envaawo ddala naye esobola okubuza traffic. Abantu ne balekeraawo okugira nebula kale muki mu trend, nebula mu recommendations, kitegeeza nebula mu suggested. Kitegeeza buli kyoba oteekayo tebakiraba gw'okiraba. Ababa bakiraba baba batono naddala abo bokka abasubscribinga ate nga bafaayo okugenda ne bacheckinga. Kuba ekituufu eva mu recommended, eva mu trending, eva mu videos zijja ku for you. Okujjako abo abasubscribinga ng'ajja n'asearchinga n'amanya nti eno channel mu bbanga bwe yali essaayo ki, oba abasubscribinga nga bagirinako trust ng'asobola okugamba nti eggulire bwe liti we liba nga lizze kangende ku channel y'ogundi yabeera ne details abantu bwe batyo basobola okulaba ebiriko. Mukyo nga nandibuuzizza nga wonogamba nti omuntu ataddeyo ekintu sometimes YouTube eba ekuweereza notification oba tokyagiraba yadde oli mukwano gwe oba nga akola notification esobola okujja naye ate esobola okubula. Esobola okujja naye ate esobola okubula. Ebyaddala mukyo gubeera muzimu kibaki sisobola kulimba kiri nze nkyegendereza nnyo era abantu bangi nnyo abakubye bannaabwe strikes. Gwe bakubye strike abula n'akubye naye abula. Osegedde gwe wokuba omuntu strike afunamu nedda gwe wokuba omuntu strike abeera omukubye either ng'akozesa content wo nga takugambye oba nga n'ekisinga kubeera ku ekyo ng'akozesa content wo nga takugambye. Tugeze ng'okozeseza nga talina lukusa nga agamba kyebakiyita batya ng'ali nga infringinga copyright eyiyo gy'obeera o-uploading obwannannyini ku content wo nabeera ava infringing. Abantu we batyo kati bw'omukuba strike fine channel ye bagikwatamu ne bagijja mu channel ez'okwesiga. Naawe kennyini akubye strike naawe channel ye bagikwatamu ne bajja mu channel ez'okwesiga. Kubanga oba ofuuse mubbi oba ofuuse mukambwe ennyo. Ngamba ono gwe bagikubye ye abafuuse mubbi okusinziira kwona amukubye channel bagikwatamu. Abafuuse mubbi bakujja ku channel ezesigibwa. Naawe akubye strike bakuteekako question mark obukambwe bw'okozesa okuba omuntu strike. Kugamba oba tosazeewo okwogerezeganya na banno ate ng'ebiseera ebisinga wabaawo communication eyo omuntu n'omugamba nyini channel directly n'omugamba waaye nkulaba oteekayo content wange naye content oyo tomulinaako bwannannyini mbadde nkusaba mujjeeyo oba lekeraawo okuteekayo. Emukole entuufu. Kati era newoogenda ahead ng'oli alemeddeko nga omuwonize person to person n'agaana owulira n'asigala ng'agenda mu maaso n'okukola ekyo n'omukuba strike mwembi mufiirwa. Ekyo abali ku YouTube abalina YouTube channels basobola okunjulira. Era mu bufu bwe bumu bw'oba nga obadde DJ ng'okola mixtapes ng'oziteeka ku YouTube ekisooka gwe DJ akola mixtapes ezo ekisookera ddala mu byonna toba na ku ground zikoyimirira kwewaanira ku channel eyo. Anytime bagitola. Sebo kubanga from the word obeera tolina bwannannyini ku content gw'ossaayo kubanga music gw'okuba mixtape si wuwo. Anti nkugamba fine kiri fine naye ng'ekyo waliwo option awo ku YouTube gye bakkiriza omuntu omulala oku-uploadinga ebintu by'omuntu omulala olu-uploadinga ebintu by'omuntu omulala under option gye bayita fair use. Fair use oyo guidinga oba
esobola okuwa olukusa omuntu okupromotinga ekintu ekitali kikye oba okusanyusa abantu ng'akozesa ekintu ekitali kikye oba okusomesa abantu ng'akozesa ekintu ekitali kikye ng'ayita under fair use. Naye ng'osabye olukusa eri nnyini kintu ekyo yaman option weri ku YouTube awo. Naye tekitegeeza nti tosobola beera ku YouTube era obeerayo ng'osabye mix zo era n'ofuna ne following gagadde. Naye singa mu eyo channel ez'abanyini music oyo gw'oteeka mix kubaako omuntu ajja nako kuba strike. Naye mwennyini olwaliro luno singa Kenzo ayimirira ku magulu ge n'akukuba strike ng'otaddemu akayimba k'Esityalosi mu mix yo, channel ye etandika okubula ku bawagizi naawe yeebula. Ate ye bw'akukuba olwa following enene gy'erina bayinza n'obutakuwa warning channel yo ne bagiyiwa buyiswe genda okudda booti email ng'ekugamba you don't have a YouTube channel. N'osooka opapalaawo n'okubira buli bagezi bonna channel yange yo akubuuliza akayimba kako oba onfuna ovimbirako. Ate strike nzibu nnyo. Omuyaaye nga yanyiiza asobola okusindika strikes kuba ze zikujjayo omulundi ogwo. Naye wano bakugamba singa omuntu akuba strike emu obeera olina chance for Saturdays okuba nti nno tewali kintu kirala kyozeemu kwonoona ku YouTube. So mu ngeri endala okola appeal esoboka? Definitely wabawo option y'okola appeal, naye appeal eyo tebagikola we batyo nti appeal nga yabakuwa option nti you can appeal. Naye osobola okubira omuntu akubye strike webemu noyogera naye bano mucontactinga via email waba talina simu ye kuba bakolaga contacts z'omuntu abeera ku strikings noyogera naye n'omugamba naye onkubye strike wano naye mbadde nkusaba okusinziira ku kintu ky'okiraiminga onsonyiwa mbadde sikikola mu bukyamu nti oba mbadde nti oboola copyright content wo naye nkitegedde nti mbadde nkola nsobi nsonyiwa mbadde nsaba onyamba onzijeko strike eyo content wo ngenda mudilitinga oba mudilitinze n'omugyamu onjola enyango kakatingamu yama anti kati weba mix kitegeeza mix eyo genda gijjayo oddemu okole edit ojjemu oluyimba lwe bakiraiminze ekiba kisoboka ogizeeyo bweba toyagala ng'okola mix endala kati wekijja nga ennyimba zibaddemu nnyingi tebasobolako kuba strike bantu bangi mulundi gumu. Sure? Abeera omwoyo pozi ng'okubya ennyimba ze bbiri abeera omwoyo okujjako nga ku mix ey'enjawulo ng'omulala kukubya strike ku mix ey'enjawulo n'omulala nakuba ku mix ey'enjawulo n'omulala nakuba endala nezijja mu time emu. Awo osobola okikakasa bulaadi abasajja banyiivu. Kati bw'omucommunicatinga wa ddembe okukkiriza ky'omusaba oba ogenda maaso n'obusungu bwe kuba yennyini bintu bye agamba ono talina kyanyinyonyola. Banzi babba mwe mu misusinga copyright wange singa ndi mugaga muzibu mwe mu re-uploadinga music wange for free ate mwe nemufunamu jjukira buli obeera ku YouTube okwo omuntu abeera amanyi oba ofunamu. Ekibuuzo kiri wano kati omuntu azzeemu naaba nga asobola okuba nga addamu ogambye repost not so? Re-upload. So kati waba azzeemu n'akiteeka ye aba alina wafunira tewaba anti kati nakunyonyodde wali abali option ya fair use. Ku fair use bw'obeera osabye omuntu nyini content okuddamu okukikola okuddamu omukozesa asobola okukulekera n'oba ng'ofunako wali option eyo asobola okuwa mukasa mu kidooga ye mwenyini nga yakwokyayo takwokyayo akujjako claim nga content gwokozeseza tamuclaiminga kitegeeza YouTube eba ekwokyayo naye anti kati content abafusewo era YouTube emala nekwokya ebyo emala nekwokya kyalibadde kiti ebbanga lyonna anti kakati secret olwaleero wonna aba ogenda okukuba mixing erimu ennyimba 4
sisuubira nti nno buli muyimbi agenda kukukiriza akuwe content oyo nti omuteeka mu mix naye yadde bonna ogenda ba contact nga tetuganye naye sisuubira nti buli muyimbi agenda kukiriza akuwe content oyo obeere ng'omukozesa nga ufunamu. Jjukira abayimbi bano abasinga ba uploading enyimba ezo nga ziri under a certain group company distributing kati yebere claiming kati nja kuwa example nga kati music wange DJ Senior B music wa Jam Factory to distributing under omuziki.ug omuziki.com but distributor bali wano Uganda so kati baba claiming copyright waffe otegedde nkitegere kati gwe bw'okwata oluyimba lwa Jam Factory oba lwa DJ Senior B lwonna nga luli distributed under omuziki.com kitegeeza wonna woluteeka iyo eri bakulaba wabeerawo wali akawoninga definitely nibagamba this is someone's content oli safe okumukozesa naye amagoba agavaamu gonna tugatwala ekitegedde kati abayimbi abasinga bakola ekyo kati omuyimbi abatagenda kubira buli company gya distributingirako abagambe nti abaaye nina DJ go nawadde oluyimba olwo ku channel ye temulusolooza tebalina budde era teri muyimbi agenda kikolera bwana yateekayo ayagala funamu okujjako ng'oluyimba lukolera gwe n'ogamba nti n'oluyimba nalukola DJ Secret Code yalulinako buvunaanyizibwa olwo luba lulwo era oluteeka lwonna lulwo era nawe oli wadde mu distributing nga naffe badijja abalala balukuba mix zaffe era nawe gwe abatusolooza naye mu ngeri emu oba endala abayimbi babeerera abasiru agambye atya abayimbi babeerera abasiru omuntu bw'alu ya uploadinga content wo company gy'odukozesa distributinga nejja nemusolooza naye onyiizeemu aba tagenda kufunako yadde neki onyiizeemu nkunyonyola aba tagenda kufunako yadde neki kubanga olwedde company gy'okozesa okudistributinga ezze neclaiming olwedde buli kantu kavyu konna akagwako bakatwala nekadde eri omuyimbi naye omuyimbi era ayimirira ku magulu ge najja nakukuba strike ate nga kugamba omuyamba okupromoting ekintu exactly nale nina ekibuuzo ekyo nga njagala okubuuzaamu nti naye ddala ffe tuba tudame tukuba mix ezo tukuba ennyimba z'abo abantu abo nga tebatuwokezza fayiri nange kiina gye kingattako siganye naye ate ndaba kibagattako nnyo kibagattako nnyo kubanga omuyimbi omuwagezi asobola obutamanya luyimba olwo nti n'omuyimbi yalufulumya naye ng'alina DJ gwagoberera najja alusanga mu mix eyo nagamba bulijjo omuyimbi wange alina akayimba akapya okitegedde kati awe webakusoberera ddala neweewuunya ddala engeri bo gye balowoozaamu omulimu gwe tukola okugatta ennyimba ezo osobola n'okuwa oluyimba nga terunyumye gwe alufulumizza oli ennyini luyimba ku chano yaabwe nga terwanyumye naye ate nze neluteeka omuntu n'alusanga mu mix n'alunyumirwako ennyo ate n'alunoonya weebale nnyo ekyo byonna tebabimanyi ngena ne mbeetegereza nnyo nga ndaba bagera ne batugamba bambi tokateekayo okitegeera n'olwana nabo naye nga tekibayamba kaakati abasinga bwe tamanya bambi tobanenya tukolee tutya okumanya tobanenya gwokola kyosobodde ekiganye nekiganye ati nze mbadde njakako example nze waliwo omuyimbi wa gospel nakinkunno mu kuyimba gospel wano yakolako ku TV yasoma mpulira ayimba gospel yankuba strike essebo naye olaba senior bitukolera abantu ng'egye tukolera abantu tebajja tegeera kyoyogedde nze mbadde ngamba nkuwadde example nti ye muyimbi wa gospel yakolako ku TV kyentegeeza nti yasoma nnyo kubanga alina idea ku bintu bino mpulira nakuba oluyimba lwe lwa gospel mu mix nankuba strike wagezaako okwogera naye muganda wange nga bwe nakugambye nti togendagenda ng'osaba buli muyimbi nti mpa olukusa nkube oluyimba lwo mu mix ya kyengeza kutegeeza ng'abayimbi abo bennyini babeera bakusanga nakugamba lwaki tokuba nnyimba zange bulaba osiyalinga mix muli mu nnyimba z'abalala nentuula ku mix yo nga sirabamu oluyimba lwange then enda ate woolukuba oluyimba
ati yakukuba strike eyo bwe yajja asoka n'empapala ebya ddala okupala muganda wange kankuwa example olaba gwe batwala TikTok account yo kati kyobeerako nze sinza kinyonyola gwe ayinza okukinyonyola gwe okitegedde bankwatamu kaawa wow agane bankwatamu awo nendyoga mpapala. That is what I'm talking about. Naye kati badegamba namucontactinga nga lwamaze okukuba by all means nga nkubye strike nenzikiriza nenjirondola nenjitwesa nendaba omuntu ankubye strike nenkola ki nenfuna email ye nemuyimailinga namweza na email 3 nga taddamu nempisayo enaku 2 nenfuna enamba ye nemukubira n'agaana okwata essimu ajikuba n'agaana lwaki yategeera nti senior B yakuba ate nakuba essimu eminaku 3 nembaako n'omuntu gwenjogera naye awo era naye akola ku TV amumanyi nemugamba wayi omuntu bwoti yetakola ku spark nemugamba omuntu bwati mukwano gwo yankubye strike naye music we saamukubye mu bubi nze promotinga nze sirya ku music oyo olaba nandibadde mixes nziteeka ku channel yange eryesasula eya DJ Senior B TV era content ono kwali naye nagulawo channel endala nengamba eno channel yo mix music yo yakukuteekako mixes z'abayimbi bana abalaba mix zange mu audio ne bagamba tukubire nteeke ngeeyo era mix gye ziri eza Uganda nyingi nnyo abayimbi empya n'enkadde naye omuyimbi nakwata olumbayo lwa gospel nenduteeka mu mix omwana yangu so tuwamuka Collins molo luyimba DJ siri muyimbi siri muyimbi ate bino lwakuba nti emboozi ezize wano mukana akadde oli wajiwulira ayinza okugamba omuyimbi agenda kola kivulu ate kati olese palapaseewo omukuba ate ng'oli muyimbi wa Katonda okuba omuyimbi wa Katonda ate newuunya nnyo ng'ate ye tayagala njiri ya Katonda etambule naddala nga tefe tukola mulimu gwa kubunyanjiri kali yayimba ki era njala kwebaza nnyo abayimbi ba gospel bano wammanga waliwo omuyimbi erinnya linzijukira mu kigomo kya Jinge abasinga mu mumanyi erinnya lindirabidde nalijjukira njalibaga nzijukira ekyo kikubanga alifane mulalulalu bw'ati muwala ayimba bulungi nnyo njala kwebaza omuyimbi gwe bayita Levikson njala kwebaza omuyimbi gwe bayita Eribulamu njala kwebaza Pastor Wilson Bugembe n'abayimbi abalala abali awo abataba kuba dancehall aba gospel nga tebalina mbwa awo na tebakuba ku strike kati ate banebaza na bwebaza kuba nti nze ndijje wansi naye ate nsobola okuba mix ya gospel nenjisuulayo oba nsobola oteeka ennyimba zaabwe mu mix y'ensi nezitambula ng'omuntu bw'aba anyumirawo ati nti anyumirwa encoding eyimba mu budde bwe bumwawo akayimba ka gospel kajja muyitamu ategere nti ebirowoozo biwe Katonda tobiwa nnyo ayimba ngachi Chikibombe Monkodi bubi nnyo Chikibombe Monkodi bubi nnyo ekyebuuzibwa banekesaemu obulabula mix y'emu eyo olumwe bagamba Chikibombe nze ntambuza njiri sakolindeko omanye wano waliwo aweereza message n'agamba aba message bajja kusumbuwa omusajja yagambye olumwe bagamba nti obulumi n'okunyumirwa awo Mukama najja agamba owamaanyi Chikibombe Katonda yakiwadde oba obuvuddeko obwo wobulumi n'okunyumirwa ani yabukuwa si Mukama era ogambirawo nti waawu mu linnya lya Yesu n'omutuukirivu amina indeed tugendeko mu kyaki enjiri erina otambula naye omuyimbi wa gospel wayimirira ku magulu ga 2 n'akusabula strike bwepaba kati akugoba ku njiri n'otandika okulooza nti obadde osookola nsobi okupromotinga enjiri ng'ate oli DJ wansi kyenandigambye mu mbeera yemu aba asobolayo okugamba ennyimba zange tozikuba n'abayimbi bansi kyembadde ngenda okuleetaawo bakayimbako oyo n'okalinaanyekudi omanye ebbanga lye tukubye ennyimba ezo mu bbaala naye nga abatamiivu ne baziyimba okufa obufi naye Mukama nga bagenda n'eri mu laale ng'abantu babatunuulidde bati
ezo balokole juzi nakiraba wano wagana okwolumba lwa Judith Labiri balutani poze Yesu bera nange abantu abali bali awo bonanga batudde ne basituka bayimba longo ne basituka ne bayimba nebbanga lyenkuba oluyimba lwa Cheza for Yesu mu bbala simega hit mu bbala otukubangako tebaluyimba ebbanga lyetukubye I know who I am Sinach tebaluyimba mu bbala baluyimba naye Katonda yabadde mwene ensonga tebaluyimba so gwe bave mu kwesirowaza nelinda mu onvuga speed bave mu kwesirowaza tekirina buzibu naye tulina okyogerako kubanga nakyo kikirumya badijje naye ndi happy ku kintu kyembadde nkunyonyola kiri nti omuntu bwakukuba strike channel ye oyo akubye strike enafuwa mu traffic nego byakubye strike ate we bayinza n'omujjako nabujja n'abeera bubeezaawo nga kyanagiteekayo definitely otuuka n'okona kyano n'ekona osegedde mutukoze bubi nnyo so kati kyekyo naye abakuba strike kitegerekeka nti obeera onyiize ng'omuntu akozesa content wo nange nze omu kubandyagadde okuba omuntu strike naye lwakuba munnaye buli omu yakozibwa lubwe nze mala nenkirowoozaamukko nze manyi n'okkubira omuntu oyo direct ne mugamba omanyi koneti wange omuteekayo nkirabo mpolomoti nga naye nga ndaba ate osusse kuba ate traffic ejjawo tukoze tutya neno olina amanyi nagamba kakandekera oteekamu kondeti omusajja akoze eki aŋŋambye osegeera kati nze njagala okuwa example endala ku channel ng'ekyali Sakata Vibes na Kasuko yali tanakola ku channel ya YouTube ya Kasuko Live naye yakwatanga video nga bali ku show ku machako ka segment keke yakola nga katwezimbe Kasuku mutwezimbe nga ali akola Facebook Live oba recording a video nabuteka ku Facebook kati Facebook nga tesasula neba ngambe sasula kati ndoza biseera bino nenjogera ku biseera biri nga Kasuku nakola YouTube channel Facebook yali tesasula ano mu Uganda era ng'olita kufera abo ba influencers abalina nga following enene be bafunanga sente ku bantu directly nti channel yetambula channel yetambula postingirayo ebyo webityo naye mbu Facebook yennyini mbu omwezi gugweko mbu ofune sente tebakulimba tebyaliyo kakati nga nze ngenda nenzijjayo bu video bwa Kasuku nembuteeka ku YouTube era bwe yali agenda otandika YouTube channel yatuwoninga ffenna nabagambiramu natugamba bannanga babadde bakozesa video zange zenteeka ku YouTube mulekeraawo ku Facebook video zenteeka ku Facebook mulekeraawo kubanga naguddewo channel ojja kugwa mu video nga nagitadde ku channel yange nga ne ku Facebook ngitaddeyo ng'olowooze nti eri ku Facebook kwokka nja kukwocha strike yatulabula eyo ne tutegeera era tosobola kuzanyira ku content we okujjako nga omusabye kubanga omuntu w'omusaba omunnyonnyola lwaki oyagala content we ye nasalawo nti kankuwe oba sikuwa kwera ogenda ku YouTube kilipusi za Kasuku kweziri naye nga bantu bamusabye oba n'ofunira olukusa nga balina bali mu kushootingira lwakuba ekyo si kyangu nga bali mu kushootingira n'obasaba tinange ntunuzeewoko kamera ne bakuwa olukusa kati osobola okubanga ofunye content oyo lwakuba si kyangu so nti omuntu bwe mwogerezeganya awabaawo okutegeeragana bagamba kitegeerekeka eza ne mukkiriziganya oba ne mutakkiriziganya naye tukoze tutya ku nsonga y'abayimbi abo kubanga bakubanye strike kubanga mwana tekijja kuggwawo kubanga omuntu okukuba strike aba claiminga copyright kati ate abayimbi bawano basinga obutategeera ddala copyright ogambye abayimbi be Uganda be basinga obutategeera ddala copyright kati basaba ki kye batamanyi bali ku mugendo bali ku mugendo bino jasi be bawulira kakati naye nga olowooza copyright esobola okukola e Uganda okusinziira ku engeri gye bitambulamu nga bw'obiraba esobola okukola naye si mu system gye basaawo eno eriwo eno system gye basaawo eno eriwo kati omanyi copyright eyo nzibu nnyo separate ng'ogyeko ffe abakola YouTube wano
no nga content gwa mwekwatidde obeera omulinako obuyinza obwenkomeredde. Yeah, man. Yeah. Kakati okolaga example endala copyright bwakola. Okimanyi bw'oba uploadinga content oyo kati video eyo giraba soko tunule mu kamera video eyo giraba njiraba gwatudde mu video n'owokubiri nti content oyo agenda ku channel yange gwatudde mu video n'owokubiri according to copyright olina okufuna esente zisolozebwayo olina okulya ne munno okola ne content ekyokubiri omuntu ali ku kamera eyo mulaba alina okufuna ajikute oyo akutte kamera okwenda be mabega alina okufuna according to copyright. Era oyina kugamba boyina n'omuteekamu nti omuntu agenda okusalasala videos aziteekemu lowa sadis biki ye editor alina okufuna according to copyright. So fabuli abayimbi bawana abantu bonna babawa omuyimbi agenda mu studio secret n'akola oluyimba nasasula producer emitwalo gya 3 gye batandikirwako upcoming n'agula yaka 3 Saturday producer omusasudde ale balo bagamba bagula yaka bebani yaka weta no wa 10 abo baba bawadde offer bade enda ku mention ngayo muneka muleke naye kati kankumalireyo amanyi ogagaanidde abayimbi bangi basasula ekyetaano bayimbi bangi basasula ekyetaano n'agula yaka bayimbi bangi imi yakubigere ebyo yogera abayimbi bangi wambuzabuzizza wali eri mu kusooka Songo Boss y'omukubo ani Songo Boss ohibo kati ngenda kumenya abayimbi botamanyi ate onzize mabega bakuwulira tunabamanyi abayimbi tunawali ng'oyogera mba mitani ono nvubuka wegerenge yaani yajjange wakibanya yani oyo muyimbi asasula yaka alina sente zisasula studio oyo asasula yaka nze nkubuulira owagundi nyimba za yaka supply inaga ekikola ate onguo ngambye tukolera bantu ate bavaamu supply wange asasula yaka alina sente zinzo sasula studio oyo empeke yagula yaka empeke omanyi lwaki empeke ya munkolimira kubanga batasasula bangi nnyo abamukaabira senior tekisoboka ate kati kibaddewo omuntu yenna tonsindiikiriza abayimbi bo baleke batubajje mu mboozi eno naye mbadde nkunyonyola nti omuyimbi akwata emitwalo 3 gye gitandikirwako n'agenda n'asasula studio bw'ajjayo oluyimba abamu basasula n'akakadde mulimu studio ez'akakadde kola audio bw'ajjayo oluyimba n'agenda n'aludistributing njagala kuwa case study ya Spotify. Spotify tuteke oluyimba nga lwasasuddwa yaka oluteekayo nga lwasasuddwa yaka oluteekayo okay n'olwa lwasasuddwa kakadde oluteekayo oba Apple oba Audiomack bw'oba owa-uploadinga wali oluyimba waliwo options ze baba bakusaba ofiiringemu era nga tosobola kuzipa bypassinga oluyimba ne lugendayo nga tozifiirinzeemu mwe muli option zino wamanga omuntu eyayimba oluyimba olwo nyene eddoboozi bamukusaba eyakuba ebivuga naye muteekamu bamukusaba eyawandiika ebigambo bamukusaba naye nobiteekamu eyayiiya ebigambo oyawandiika kwawulire nno abantu bangi bayiiya ennyimba naye nga si be baziwandiika kati nga we tuli wano nze n'entandiko yeeya gwe ng'owandiika nojja noŋŋamba nina oluyimba lwange naye luyimba ku kino njagalamu ebigambo bwebiti nebiti nga nze nempandiika kati bw'ogenda wali obiyima nga bewa byagadde nga bibiri kati nze abeera awandiika nze awandiika n'ezo codes mwe oluyimba mwe lutambulira zino zolaba nti baziyita musical vowels tujja funayo producer atwongere ku ekyo zogamba do re mi fa sol la ti do
Ido love so far so many do ezo kati ngoli baludina manolo yimbo solo yimba lozi ni uli ya mwene ole mesa abantu goberera embozi okuyimba nongeri jozizemo namo kibesa kati producer ya produce ngolimba bamukubuza wali olina mu feeling am omuwandiisi eyawandika lyrics ezo bamukubuza wali ne yako kuba bakusaba music composer oluyimba loli mu uploading ne lyricist yawandika lyrics yamana bya luzungu nyo bana bamukusaba ne performer yo yenyini doboze elyo okay bamukusaba oli ya bulungi then nona ali mu kusasanya distributor nayo mutekawo tosobola ku bypassing yo step olimba ne rugenda kati sofa osomye ebintu nga bimeka abantu benkusomeza abo bono balaba biringa bimeka waliwo atayitago producer omuwandiisi babiri omuyiiya basatu omuyimbi bana ne distributor batano ate nga waliyo abalala kati twagala wali wenyini bye basaba wali atabimanyi anti kati tugende nebyo bitano tugende nebyo bitano okay tugende nti bye basic basaba bingi nebyo tosobola bibuuka kati tuba kitegeeza nti bw'ogenda mu copyright and neighboring rights abayimbi kye batategeera abo abantu bonna botadde awo bali balina okufuna ku luyimba olwo lumu mu America bwe kiri awo tuli kiri nti copyright wetwetambula kyokka wate wano bali aboka ati kati ize ebiseera ebyo naye mpita italina ka video ka Washington ng'atabuseemuko kakati mutuufu yatabuka wakuba naye yatabuka mu butamanyabwe tukikola kubuulira era naye yatabuka mu butamanyabwe yali ayogera ku nsonga yakuba nti kankuzeeyo eri gye nakugambire nti omuyimbi akwata emitwalo 3 oba akakadde n'agenda mu studio olina wojjuza nga producer amaze okukola oluyimba lonaga nti kati lulwo takyalina claim yona kakati omuyimbi ajja n'abuuza producer okola wano oluyimba sente meka abamu babasangana mu mabaala abamu eyo ku bivulu abamu eyo mu bufo bwabwe gye baliira enkoola zaabwe weebale nnyo namugamba maani bulijjo mbadde nkuwulira ebigoma bisabula tukoze tutyo mpiseemu ekigoma awo olaba vibe za gundi olizi wakubira gundi ate njagala nankubira ekigoma vibe wezityo producer namugamba ojja kuyitayo ku studio tulaba oba n'agamba leetayo bucket eyinza obutakimala nagamba ate kati guli musajja wange ojja kujja ku studio oguguleyo amasanyalaze asooka n'agula bucket eyo ye yitamu awo yabako default kubanga n'okumusajja okumugulako emboozi buguzi onosooka oyisamu bucket aye bakusanga nnyo olumu ali ku bucket night wali ku login definitely kakati omusajja bwe yamugamba nti genda ku reception wali omwana akolera receipt omuwe sente zakusabye receptionist n'agamba oluyimba lwo wano lwa mitwalo 5 omuyimbi n'azikwata n'agamba nti kati receipt yange kanteke ya 3 njagaleeta nga oluyimba lukolebwa n'awaayo kati mu bufunze sente ezo emitwalo 5 ne gaggwayo alina receipt ye ya mitwalo 5 ey'oluyimba lwa audio producer alukoze alumaze alumuwadde agenze awon katubeere ku Washington ye mwenye direct Washington alukoze alumaze amuwadde agenze lwakuba Washington yalina mwene enkola nga asobola okukola oluyimba n'abeera nalwo n'akulwaza nga buli lwojja kujjamu eky'ekkumi yagirina enkola abembi abakoze ennyimba ne Washington olowooza lwaki batuka ne bamuddukako nga bagamba Washington alwisa ennyimba naye buli lwogendayo alina okusolooza negwe laba yaka kakati anti kankugambe kino Washington we mugambira nti naye yali akomplaininga lwa butamanyabo kirungi okomplaininga fine naye yali akomplaininga butamanyabo okimanyi walina okubaawo contract gye musayininga nti nno nze okukolera oluyimba wona gy'ogenda olutunda ninako percentage naye tayimu ya studio ogisasulira kakadde oba mitwalo 10 oba mitwalo 3 ekyo ba producer tebakyogera kakati ne bavayo ate ne batukubira kelele ngo abayimbi bali ku sente zaffe bali ku music waffe ffe tuyiye ebivuga ebyo nanti nyenye ayi bina bibiri wamanga gosobola okubanga naye wasayininga kyotamanya n'otwala oluyimba nga akakantu tewakasoma oba tewakategeera
Receipt eri ebanga zino receipt ezitunda ebibirite mu maduuka era bakugambirawo nti ku Luyimba receipt ebaako nakana akantu nti goods once sold are never returnable. Eyo receipt tebangako contract era receipt togisainingako. Receipt oli yagikola n'agimaliriza nti received 500,000 Uganda shillings from omuyimbi Lirupazo. Agenda kola enkudi ku studio Power tugeze skule Power Magic Records. Era Lirupazo nga tunulako bate nga basasudde date bagitaddeko bakubyeko ne stamp ya studio. Kati Luyimba lulwe bulungi nnyo. Kati producer oyo eyakola Oluyimba lwa Lirupazo mu studio bw'avaayo n'agamba nti nno aclaiminga rights Lirupazo zakuŋŋaanya ku Luyimba lwe baamukolera nga producer yalukola muganda wange tujja kukusaba security sheet gye signinga ekuwa olukusa okuclaiminga rights ezo ng'ate bazirina nebaleka bayimirirawo mbu tubanja kyaffe mubanja kyammwe mwawandiika wanga nti muli kibanja kali akakadde ke baakuwanga okola Oluyimba wagwana ekyo awo tukolawo tutya ng'ate wajja kubuuza Oluyimba lwa mmeka. Awo twali tulina nanti oba producer yalina okusooka okufulumiza engoma then ogenda okole ku copyright nga weegamba ati ne producer akyali ako ekibabo ekityo wana Uganda bwebityo ebibeera eby'amaziiri kale tuli ku kye Uganda ate tuli mu America ati bagala teekawo copyright kale twagala nnyo okutunulira kiri ne basooka beegombe ey'omu America ng'ate tuli mu Uganda government system eri mu Uganda copyright ejja kola naye kijja kuba kizibu nnyo okusinziira ku system eriwo kizibu nnyo lwansonga n'abayimbi baagala lya bokka. First of all n'abayimbi Bannayuganda nabo baavu kati togenda gamba ndi omuyimbi ogenda omusasuze studio time ate omusoloze ku rights y'Oluyimba nga n'abayimbi abamu batuuka n'okufa ng'ennyimba ezo tebasolozezaayo rights ziwera mutwalo gwa $, nti afunye omutwalo gwa $, guguno kaagulye $3.6 million nga tazirabyeko naye nga bali bagamba oli ali kulya mu ssente zaffe ali mu kulya mu nnyimba zaffe. Muganda wange ssente meka zaalya nga nena nyini Luyimba luta nebeerako just 5K ku YouTube kati atenza kati 5 ko gimanyi akati no kankolage bwende olukumi lwa K olukumi lwa YouTube olwa views luli mu $2 2 olukumi lwa views olwa YouTube luli mu $1 wana Uganda buli 10 naddala nga views ezo bwe ziri obulango obulabwako bwa bbeeyi. Wofuna $2 meka? 2 olukumi lwa views. Mu America osobola n'okufuna $0.003. Kati ezo tuzisoma tutya $? Osobola kuba nga olinayo ebina ebye Uganda oba 2.5 eze Uganda olukumi lwa views baseka ku mobile money ani kati YouTube yoko kusasula ebe yagala sokoweza $10 ka $10 za views meka onyingiza nye wantu eyo mwana sagala nnyo abantu bayino abayimbi sagala nnyo abayimbi balabenga ayefulo wa magezi amanyi abantu abayino manyi wali abatamanyi kati nange simanyi naye abayimbi bangi man abeera mu bintu ebyo bambi olw'omugendo nti abayimbi bonna boogera ku kino n'oli naye n'avaayo n'akyogerako kaakati obadde okimanyi nti mu nkola entuufu kwezo rights ze baclaiminga naffe badijja abazannya music oyo tuba twetagako
ate nkusobedde busobezi naawe. Bana fa bajira. Awateka mu ogwaka. Definitely. Ate wo olukolo nanonya ffe. So kati bali not tuo kyayo bro. Ekisooka with copyright. Tuba tetukirizibwa. Kuzanya music oyo nga abayimbi sibe bamuntu wadde. Otherwise nga tulina kumusasulira. With copyright. Erebe byennyimba za Uganda bojja bivaako zizanya. Ozesonyiwe. Tukubomu na Nigeria nga tatusasudde tatusabye. Nga banja. Tunyumirwe pate. Copyright bweto bwekola ssebo. Nti oluyimba lwonna we luzanya kati basolooza ne mu saloni zizanya music oyo. Ne basolooza mu supermarkets, ne basolooza mu bus ezo ezitambula nga kuliko music, ne basolooza mu libraries, ne basolooza ku mobile discos ezo zikuba kitegeeza bwe ba DJ ng'olina mobile disco kaweddemu, ne basolooza buli wamu oluyimba olwo we lutundibwa. Nanga w'omu kisenge. Anti olina kubanga walugula ate ogenda lujja wanga with copyright. Kubanga ateeka watundibwa olina kubanga walugula ate nga walugula katogenza dukozesa for public use kufuna mu ssente nga walugula for bagalira ko receipt ntwemba ndugulide mu kisenge kyange nduwulire sikirizibwa duzanya nga tode nalugula. There is more various ways waliwo engeri nnyingi nnyo ez'okuprotectinga mu copyright content ez'okuprotectinga mu content. Abamu bwe bakuguza tugambe CD ng'ogenze n'ogula official album nga onagamba nti azawe yafulumya album ye ng'eriko oluyimba masavu kugamba album bagiyita masavu n'ogenda nga waliwo official platform oba edduuka lye litundibwamu album eyo. Album eyo ebaako code. Code eyo bw'ogiteeka mu mashini yo bw'oti epaba esoma mashini yo yokka. Era bw'ogiwa omuntu omulala nga si ye yagula CD eyo teyimba. Era bw'eyingira bweti nga yeejjukitinga. Okitegedde? Naye era wano tukozesa nnyo ebintu technology owalaisi technology fast China made nti era oli abajja kumala mukozesa. Buli muntu ayogera nnyo ku China. Era oli abajja kumala mukozesa. Bulungi nnyo. Yabakola ki China? China yabakola ki? China tuguze ebintu bye tusobola okwaffordinga. Era tuyambye nnyo. Yabayambye nnyo. Musiima. Okufaana okuwona. Naye osiima ng'otaddewo kali akagamo nti nno nga tukozesa tekinologiya we China. Anti security. Tobeera nga comfortable mu kukozesa kintu kibi. Naye balina ekirungi nakyo tebakiina. Anti tukisobola naye beera nga ogamba naye kino nkikozesa naye kibi. We ndifuna ssente oba we nditutuuka mu mbeera ensobozesa njagala genda ku kiri. Otegedde? Kati tekingana kwogera ku bufere bw'Abachina. Yadde batuguza ebintu ebitukozesa bye tusobola okwaffordinga. Kati bakyamu? Si bakyamu, banoonya ssente era tebalinaako. Era ne babayamba kwati mubirina. Mwali badde mubeebaza nnyo kubanga olwedde mu China weebale. Weebalire ddala. Ndowooza naye n'essimu ekwata wano. Era kuliko made in China. Made in China kale. Made in China. TikTok ya muki? Simanyi nnyo naye mpulira. Muki? Simanyi mu China bibuzaabuza. Korea kulira mu China. Ekitebe ekikulu kiriwa? Ekya TikTok? Simanyi kiregera kiri mu Korea. Tujja kinoonyereza. Nteeka kiri mu Korea. Tetumanyi nnyo ku ekyo bannange. Era TikTok byo tetu just oli waddemu tubuulira nti omanyi gyeri n'otuwabulamu omukulu gy'abeera era n'otubuulira banga kiri mukubidde ka ssimu oba mu Korea oba mu China so ne tumanya tukyali awo so si mu bubi tukyogeddeko ekyo bwogezi muyinza okuddawo nti ate kati bikyate nedda. But all in all secret kibangayi nze olumu omusajja yankubirako essimu nga tukyali ku kya copyright ekyo. Musajja yankubirako essimu n'aŋŋamba ssebo gyebaleko konze kale si yegwe DJ Senior B konze yenze ssebo kati
omutima ne gutandika okuba mu kibayita okusigipinga ebit nolanga owulira attitude y'omuntu mwayogerera mwajidde otuuka n'otandika okwebuuza abanŋamba ki otegere gayi nambuuza okimanyi ne wobeera mmanyiiwo konze mbadde simanyi ssebo n'agamba manyi essaawa z'ova ewuwo manyi essaawa z'okomawo ewuwo manyi gy'okolera buli lunaku bwe luti na buli lunaku bwe luti na buli lunaku bwe luti na buli lunaku bwe luti kaakati okukugamba ebyo esiri muwagizi wo nti nzijja nkufolowinga wabula nkulondodde olw'ensonga olina mukazi wange gw'olya yagamba newe wakola ki ewange amanyiiwo amanyi essaawa zenvaawo amanyi essaawa zenkomawo yali neibawo yali neiba omusajja nze nali mbeera na Zana yankubira essimu ng'alaga nti nno yabeera oba Namugongo naye nga yafuna taxi ne pikipiki n'amanyi I want to assume nti yali abeera Namugongo kubanga ono mukazi gwe yali aclaimingako yali abeera Namugongo era yagenda okwogera ku nsonga eyo nga kituufu omukazi oyo walinga opepeya anti yamala n'amwogera erinnya nga omukazi ndi naye yakubira n'essimu ng'olina omukazi we mukazi we mukazi wo naye nga waliwo agamba nti wuwe oli namuclaiminga abakazi balina copyright mbadde nti no kati mbadde njagala kukulaga lwakuba tonzikiriza kumalayo tugenda mumalayo awantu awo njagaddewo nnyo abakazi balina copyright ssebo omukazi alina copyright ssebo bw'ogenda mu church n'omusaako empeta faza n'abawa certificate n'ababawa ebbaluwa econfirminga abazadde ne babateerako mukono n'abantu abakulu mu ddiini oba mu bitundu nga bapolitician ababa bawerekeddeko ne bassaako mukono aba mukazi wo mu bulamu ne mu bufu no dindamu mu bufu mu kyaki bagamba okufa kwe kuli twawula exactly so temuba mu bufu anti kyaki tedda negamba nti no kati oli kafudde tubaawudde ono omusajja alina okuddayo ne bassaako ekiwandiiko nti kati mwawukanye bw'olwadde mukitwala mu bulamu nti mukazi wo because mwagenda mu kyaki badde njagala kulaga copyright ali ku bakazi genda maaso otegedde mpulira so kiba kitegeeza omuntu atakoze ekyo taba na lukusa claiminga mukazi ala tujogeddwa taba na lukusa kola ki claiminga mukazi mu buufu obwo omusajja yagamba oli ne mukazi we yangamba ndi ne mukazi we era yakuba essimu teyamanya nti mwaka akadde nali naye linda mukatini era namukuba essimu ng'oli ne mukazi we nga waagamba bwe yayogera naye mu bino wammanga yagamba gyokolera amanyiyo gyosula amanyiyo obudde bw'oyingira n'obudde bw'ofuluma okufuka bwenfuluma okugenda okuvaawe waka okufuka tavu mutama nti yamanya ngeri ti ogenda ddi manju n'okuba nali tamanyi oba nfuka oba ki oba ogende manju kati n'agatako essimu ng'ate omusajja yamanyi w'obeera n'akuba nga toli ne mukazi we gwogamba yali mukazi we anti kakati sekwetwala ekintu kyotamanyi mpulira omuntu yenna akubanga essimu n'akubuuza si yegwe sekuleti aba takumanyi ogamba wali sure ng'oyagala bamale kukuleetera jambiya aba takumanyi sekuleti bino siriyogeza nti oba I disrespect omusajja oyo bibaawo ku musajja yenna nange we nali mu love nagobererako omuwala ne mujja omusajja we nali mu love era actually ye muwala we yekagwe nasembako okwagala watuukayo ng'omusajja yali n'omuwala gweyagala wawulira otya oba wakola otya munnange nze ndi musiru sekureti mpulira era obusiru bwange levo gye buliko nange abatuuliza mutuulire muwulire bulungi nnyo singa kyayogera kino tukiwenya amaato genda mu maaso bwe ntuuka n'enkonkona Gayi n'avaayo ng'ali kifuba kyereere agambye atya Gayi yavaayo ng'ali kifuba kyereere wafunamu ki ng'olabye
secret ndikuwa ensonga lwaki gayo li muwa another chance of doubt kwata wa boda iya kati gambo wa boda akulete akuvuge akulete ku choku saketi agena kuyingiza munde no mumpe wa boda ayo ono daga amulete wano wenye daga mano oyo mwana muvuge omulete no wansi ku saketi ene waka jubi wansi ka beach jendi kabichi ene waka jubi wansi kategede olutuka mu saketi ene kabichi ene kali kunyanje twakubira muloko down endo geti ayiteri wansi kumazi bagenda kuyita eri wansi eri ku mazzi wabata sayita mu kituli abagenda kuyita eri wansi olaba ku nyumba y'okusaketi kwennyini tagenda mutuusa eno daga tagenda mutuusa bayo ne picha eyita waawo nsuubira wali wansi ddala wali obuyinja waliwo ka space owulidde oba muteeke mu kituli wali gwe muliite paka munda eno mu saketi ojja laba wakakubo ddaaga okyali waggulu ku Starbucks mbadde gamba nti ngezaako kuwatya ensonga lwaki nali ngezaako kudda okuwa omukisa okuwuliriza gaayo oli eyankubira essimu ng'abanja omukazi naye nkugamba nti nange kyantukako nga kyali mulaavu so gaayo bw'afulumayo bw'ati ng'ali kifuba kyereere nga kituyanye n'okutuyana omusajja waggulirawo olugi bw'ati nga ali mu nnyumba ye naye ng'atuyanye ekifuba omusajja ali mu nnyumba ye omanyi kyo yali ava naaba that is exactly era y'ensonga lwaki kyobadde ombuuza nti wawulira otya olaba nga omusajja ava kunaaba ng'atuyanye ali kifuba kyereere era n'olowooza nti ava kunaaba ne mugamba sebo gyebaleko n'agamba kaale mbadde nno nnyo omuwala bw'ati ne bw'ati wano sijja mwogerako bambi ali mu bulamu bulungi saagala sitole eno ate emunonere gyali omunone omuwala bw'ati ne bw'ati ali wano naye nkusaba ngenda naye mugyeyo mu nzijja gye wajja walinamu kujjambi akasaale muggo ali bwomu bwenti nga nesimbye na bwantogo bwenti natunadde omusirikale yadde ne mukwano gwange amperekeddeko ye omusajja gwe wasanga yali atya ekiwago nga muwanvu mukko muddugavu nga alinako ne ku nnyama naye mwaka akadde wali omusobola ali nonya ebintu byange ate abirina eyo gemanyi galaavu omusajja n'antunuulira bw'ati ne mugamba sebo nziramu okwogera ogusemba nonya omuwala bw'ati ne bw'ati ali mu nnyumba omwo ngenda naye omuwala yali wakunoonya bunoonya gayi n'agaziya oluggi bw'ati ng'omuwala atudde mu ntebe sayidi eno oluggi gye lwali ludda we bati n'agamba sebo nnyabo bakunonye omuwala n'akola bw'ati ku ntebe bw'ati ne mugamba jangu tugende kuba obudde bugenda omuwala n'asituka n'anoonya ensawo ye abatuwuliriza nawe omukyala gwali ejo teberezaamu nga bbaawo oba boyfriend wo wamugamba omwagala yekka najja n'akusanga mu luumu ddala mutuufu waggulawo bw'oti gwe sooka oteebereza omuwala engeri gyakwatako mu maaso gulowooza gwali awo alaba ensonga eno owulira otya genda mu maaso omwana n'asituka n'ajja ne tugenda we yantukako bw'ati n'angamba nkwegayiridde tonkubira mu bantu ne mubuuza ebbanga lyemaze nawe nali nkugaluliddeko yadde oluyi n'angamba nedda tutambula ne tusala ekkubo ne tufuna akabajaaji paka waka wallahi saamunyega
ngandi naye era obulamu ne buddamu ne butambula but mu mutima gw'endowooza kyalinga kimulumiza nga amanyi oba nina kyensiikidde saa yonna nina kyenjagala omukola era yayagalanga nnyo okumanya mu kusirika okwo namuvaako nina omulala gwenkwana oba ddala nkyali naye yakola ebintu bingi nnyo so omuntu wabeera mu love secret naye nga tewakyogerako mwafuna time kukyogerako kumubuuza ate nekisi ekyo nno kyokka oyo mukazi kyeyakola si ekyo kyokka waliwo n'ekirala nga nange ntyo kyogera ano nga nange kindabisa ebyaddala si kyekyo kyokka naye okuwaako hinti ku ekyo ekiyinza okulaga nti naguma nnyo omusajja yatambula n'ava gye yava yonna gye sitamanyi n'ajja ewange ewaka n'asaba akatebe n'atuula nga muli neebuuza nze naliwo ne mukyala nga waali oyo mwana bwatali mubanga kyoyo gwe baweese aye kaweze omwaka oba tasusamu kale tukitwale naye ayavula temanyi ayavula tukitwale nti kale wa mwaka nga gumu n'ekitundu ye mwana gwe twalina omusajja n'ajja n'agamba noonye mwana wange era ngenda naye kati eyo sijja kutwala ye emboozi eri balunaku lulala nga nsibyero naye era nasigala n'omukyalo nsaba mutugambe emboozi agitugambe oba kwanza empulira ina wandese nasigala n'omukyalo okutegeera ekintu era tukolera abantu nesinyo olina omukwano nti mbanengezaako okulaga nti omuntu wala mulaavu akola ebintu n'amaanyi wena nemwebuuza jjajja obuvumu olina omukwano okitegedde era omuntu ng'oli eyo omusajja ono gwe mulaba omusajja alina omukwano era bw'obanga wandyetaaze ofuna omusajja olina ofuna omusajja ngono era nze simanyi mwenna like babadde nabo batemwalaba mukwano gwe simanyi naye secret tobakyamuukiriza gwagenda gwafa tusobola kugujjanjaba tewali mbanja kumenya nnyo okujjanjaba omutima gwange mbanja kumenya kati watifu ngali omukazi agenda tutekerawo mu comment section atugambe nti yali willing okubanga ajjanjaba ebiwondo by'okolinaako buzibu ajjanjaba jagezeeko paati ye naye ng'alinamu ku boch simanyi kyetaagisa sisobolaga kupimira mukwano kulaavu ku ssente naye simanyi kyetaagisa omuntu okujjanjaba mutima gwange musajja mugumu simanyi kyetaagisa so kati tusoke tuve tudde wali kati gayi waakuba essimu mpulira awo wennyini namponinga bw'atyo n'aŋŋamba omukazi gwe njogerako ye gundi namwogera amanya nga nono agawulira naye awulira nga gwendi naye wano essimu yali mulawudi anti kati bw'ayogera amanya ngissa mulawudi ne mubuuza ogambye amanya yaani n'agaddamu ng'onaawulira nono yawulira atya anti namutunuulira bwe nti naye nga ne surprise we yes nga totunagenda era wali omukazi oyo yali yagamba talinayo muntu oba already wamwagala ng'olwedde okimanya alinayo abakazi bakola akakodyo kano secret njagala kumanya kyeyagamba essimu tennajja kyeyaŋŋamba nkirabye abakazi bange nga bakikozesa kyeyaŋŋamba era abakazi bange nga bakigamba kino kye baakankola genda maaso nga omukazi bw'omukwana n'akusiima oyinza omubuuza naye munnange badde njagala kukwewa era mu kukwewa nga njagala tutambuze obulamu bwange obusigaddeyo naawe naye teriiyo muntu yenna gw'obadde olina saagala nnyo okuyingirira abantu ate saagala kunzoganya yakugamba lumu siirina muntu naye nina ex yakyansumbuwa ako bw'okawuliranga manya alina then olina kukkiriza either genda ogende otobe ne ex oyo oba okireke era yakunyonyola nnyo naye nze simuliiko nze manyi kyenjagala nze nsazeewo ku ggwe
Osege tudeo wali omukazi ate omusajja ne mugamba oteka mulawudi aha omusajja ne mugamba naye mukazi goyogerako nga simutegedde ne mugamba sebo nina omukazi gwendeetinga naye tali mu mannya ago yaŋŋamba weegeziwaze nnyo naye bwenajja eyo nejjambiya yange nja kusooka kukulaga bugatto bwa papo bwe yaleka eyo ng'obugatto buli wali mu nsonda buti nga buyimiridde mu nsonda oba ali olya muwadde mu wataano ng'ajja n'ewaka naye nga yo omusajja ayagala nnyo obugatto bwa papo. Omusajja yaŋŋamba anti mu kukyogera ng'alaga n'okubugula yabugula. Omusajja yagala mukazi we genda mu maaso naye kati bwe nkunyonyola ebbanga gye nali maze obugatto bwamala bbanga ki nga buli mu nju omwo mu nsonda kwayo omutuuka obuwanikira mu nsonda nga kyabulamuzi kitegeeza omukazi wali ebintu bye njogerako bino byaliwo mu mwaka nga nkyakola ku Fire and Ice 2016 omwaka ogwo nga tuli ne basharifa ku Fire and Ice ow'entebe ku TikTok ebiseera ebyo omuwala oyo nali mwagalira era omuwala oyo erinnya bamuyita Suzi manzana olyogera oyo gwe bankubirako essimu erinnya ye Suzi ate wagenda ogenda dyogera naganye kwogera lyoli gwe nagenda nennona osegedde gwe nagenda nali bwennona ye saamwogedde naye ono gwe bankubira essimu ne bamponinga gye omwogedde ye Suzi so abamanyi Suzi togenda waawo abamanyi Suzi soko ogende wali ndoza mumutegedde bajja kifuna mukali gwe nakanadako ati security kiriwo ekiti nze fine nyinza okuba ndi mwezi naye obwenzi obwange si tebudescribinga kika kya bwenzi bantu bwe bakomplainingako ebbanga lyonna nze bwe njagala omuntu mba njagala omuntu omu at a time mukadde ako era mala kumukwawukana naye nemanya nti kati anemye agenza oba mutadde ninduka njiya pulani nfunye nti omulala ekyo kyenyini kyokola kyenkolera ddala naye bwe bakulaba nga oli akulemye mukadde oba akatali kagere n'ofuna omulala bagambirawo yali mwenzi lwaki amufunye mangu lwaki tagezezako kwogera n'oli baagala nnyo tube nga tusobola kufunayo balala eyo nkola ate bwewalemera kwoli bajja lumu omukazi yamuloga tamuvaako omukazi tamwagala amwesibako agenda noli so abo be bantu balamu naye oluvannyuma Suzi yamala nannyonnyola nga lutuula lumuwambi awo wenyini ku ssimu awo essimu twagivaako gayina mugamba omukazi simumanyi gwogerako simumanyi n'omuggyako nemugamba naye bugato sibimanyi olabika nalongo namba nemugamba nze ekyokummanya osobola okuba nga omanyi ne night ze nkola nzikolera bakubanga mpositinga ku social media zange kati omuntu yenna yasakinga DJ Senior B yalaba wajja anaabeera kubanga mba mpositinga era osobola nomanya nti eno night eriko from 8 pm till late era omanya nti wakajja vaawo sawa either 12 oba 2 era n'oba n'obudde bwanaatuuka era n'omala nti abasinga ba DJ banyuka sawa eziti okyegedde so kati ebyo byogera sebo sina kikuta idea yonna gye mmanyi n'okyegaana lwatu naye ng'omukyala omulina mukyala nga nzira wa mukyala nga mubuuza naye ebbanga lyemmaze naawe kitegeeza lyebbanga lyemmaze mu bulimba nga omanya abakazi obugatto ebbanga lye bwali buli mu nsonda obwo obugatto bwali nabwo pyase ku bbanga lye nali mmaze naye akati nno kwanguyizaamu oyo omukyala namufuna 2015 nga mu makati awo 2015 nga mu makati awo nga mu gw'omusanvu oba mu gw'omunaana 2015
kakati bamukleiminga 2017. Yes, bamukleiminga 2017. Yali abalya mwenna. That's what I'm talking about. Naye kibaita balance diet. Naye kazi ali ku balance diet. Maile munavu mu balance diet. Itegeera sebo. Omusaya asobola okugamba nti alero ndidde nnyo ku matooke kanonye ku muceere. So ate bakyogera bannassaayansi bagamba ki nti omuntu yenna yeetaaga balance diet okubalansinga omubiri okuba nga gutambula ogenda maaso. So mu buufu obwo omukazi yali ali ku balance diet. So tubatumiddeko nnyo mwenna abakola balance diet era muli awo nga mwe munyumira balance diet wammwe naye one day one time genda maaso. So nannyonnyola n'angamba oyo gaayi aneesibako biki amanyi n'okujja ewaffe olwendwawo kugira agenda n'ayombesa mama wange biki so bwansumbuwa kakati alina ne basisita be bamanyi okunnoonya n'angamba n'okugamba basisita be bajja ne mu nayitiyo konze bulijjo balamu bo bajja mu nayiti yange nti n'omusajja eyagenda ewaka w'omuwala nga ne maama amumanyi kiba kiralamu. Kati ate gwe maama yali tamanyi. Yali tamanyi. Wayiikiriza. Yali ampulira ku ssimu. Wayiikiriza. Yali ampulira ku ssimu. Ne mubuuza omulinamu omwana nti nedda. Olinayo omwana nti omwana gwe nina mukulu nnyo. Era namuzaala nti alina ku ssomero. Nze ne mubuuza oyo mukyaazi yakyali wammwe nti nedda. Yatuuka atya okumanya wammwe nti nalwala najja okundabako. Ewaka? Waabwe kwe kumanyayo. Era maama we n'amugamba oli waddembe okudda akabanga konna. Maama we si yamuwulukusa. Kati olwe balaba nti kati bamama b'abawala abo tebapapa nnyo okuyita muntu nti bbaawo. Nti bbaawo mukwano gw'oli. Bayita mukwano gwo. Ate abakazi. Kati kitegedde nnyo. Badde guleete ku mukwano gwange omulabeko. Wategedde. Atakikolangako kutwala mukazi kumpi n'ewammwe oba ewammwe wennyini n'ogamba maama mbale njagala obuuze ku mukwano gwange nga tokikolangako. Big up. Nanafuwa nnyo. Nemmanya bulijjo mbadde ntambulira mu bulimba. Kubanga namubuuza nti ebbanga limaze lino lyonna mbadde nawe nga ndi mu bulimba. Mbutuufu nga talina ansa. Kuba tovangako muntu nga tebakugambye bugambi. Wabula ng'essimu ezze ne bagikuba. Bagikuba ku kitebe ekikulu nti abo bajje. Ate ng'oli omu bagamba oyajje. Je n'agambye oyajje. Okitegeera. Kiba kiralamuko ekyaddala n'obanga oyagala kutandika mikolo tosobola. Mukulu agamba sibitegeera. Nenafuwanya wawuzza kagatto ebbanga lye kali kamaze. Akagatto kaali kapya ssebo nga kiraga omukulu yali yakakagula. Kaali kapya kati nga bebimu ku bintu omukazi bava wako nagamba nze kangendeko mu tawuni. Nava wakakusawanya nadda ku mwenda. Nadda n'akagatto katosobola kubuuliriza ate ezo ssente ozijjawo eziguza akagatto jjukira nali kweri level y'okuba nti saamuwasa sikyalanga waabwe siyanjulanga tosobola kuteeka mukazi mu mateeka bwe gatyo. Ate kati nga nze naye ng'akola ng'akola ng'era asobola okubaawo nagenda agulira definitely yalinga akola akagatto kaali kangu buliko akasente oba akagatto kaali kano ke bagamba akasinda leera nga kaali kakusooka kupima simanyi naye omusajja yali akamanyi. Kaali kasinda leera kubanga akagatto omusajja abanga kimanyi. Ate kajja mu time nga sina ya birthday kuba birthday kirabo nali nakigula nga nkirabako nali nakimugulira nga nkirabako awo. Era tewaaliwo omulala yagula kirabo. Birthday nali munzekka ndowooza yeewange. Exactly. Naye kali akagatto kajja ne kajja paka ewange.
kati omuwala bw'aŋŋamba nti tuli mu bbaala n'aŋŋamba nti ne basisita be batera okujja mu nayiti zo. Awo ne mmanya nti ebyaddala ndi ku kikyamu. So mu bukyamu bakwetooloola baali baneetooloola dda. Kyokka nga n'omuwala gw'oyagala akimanyi nti bakwetooloola. Mu bukyamu bwakyo kye nakola okimanyi? Saakitegeera kwolwo. Omuwala namwesonyiwa era nemulayiza obutadda wange. Kwolwo wayitawo akaseera naye kyava ku simu eyo. N'olya nga tobitegeera byolya tokyabiwulira. Nemulayiza. Ate wali watoka n'oguma eri wasanga omusajja sini okola ebintu ebyo. Nemala n'ensenguka n'okusenguka. Lwa mukazi. Anti nkulaze nti omuntu bw'aba mulaavu asobola okukola ekintu kyo. Kati wali mulaavu kwono? Anti nali mulaavu naye ate ono nali simukayanira. Nga waliwo amukayanira ali mulaavu okusinga nze. Nga bwe nagenda eri ne mubanja. Ne watabaako kye bankola. Nange bwe baabanja nali nnomutta nga sina kyenkola. Kitegeeza ite omwagala. Olaba kimoli ssebo. Muganda wange. Ono nokkiriza agende bugenzi. Oba teyali tagize. Kyoyogerako tokitegeera naye njagala okukujjukiza ebbanga lye nkugambye nali maze naye ekyo kimu. Then nkujjukize mu statement yange naadde ntandika okunyumiza copyright z'abakazi nagambye. Gwe nayogedde ku mukazi oli gwe nanona nagambye ye mukazi gwe nasooka okwagala. Yali first cut yo? Saagala gamba first cut kuba sikitegeera ekyo. Naye ye mukazi gwe nasooka okugwa mu laavu. First cut yo omukazi gwe aba yakujjako tugambe embuzi yo oba endiga. Kati tolaba ate oyo si yagenzijjako. Naye gwe nagwa naye mu laavu yasooka. Yasooka wayita omwagala naye n'otwalibwa endiga ye. Ate naye yajjanga si taliraanye na ku mbuzi weeviiriddeko. Mbuzi yali yavaako dda nga sekisi namukola dda ng'abantu mbalabye mbategedde mbamanyi bafaanana naye nga sigwangako mulaavu. So we yajja yali kati yo okugwa mu mukwano gwe nasooka okugwa naye mu mukwano. Okitegedde? So omuntu aba mukwano sekwete akola ebintu bingi nnyo. Kati nze nali nnakiwa chance eya respect. Omuntu omudawutinga naye n'omuwa chance omurespectinga. Sa respectinga kirowoozo kyenga ye kuba yali tasobola kunkyusako nzija ku kyenjagala. Naye ne respectinga nga gwe omuntu nga nze omuntu. Nti singa olwaleero layini evayo neekolebwa nti Senior B ali mu scandals z'omu kulwanira omukazi n'omusajja ABCD. Then mwebamweka akaseera eyo yali mess. Era abantu bangi bavuddeyo ne bagezaako okuteekawo parapase waabwe nga bateekawo ezo sikanda ezo. But olw'okuba nti tebiba bituufu bibakalirako. Okitegedde? Baba tebalina kirala. Bibakalirako. Ate njagala naawe okayige. Iganga nnyo obutazaayo muliro eri omuntu aba akokozeeko ataaka. Iganga nnyo. Era njagala obeera omusajja oyo atawagira kuba bakazi. Si kituufu. Abasajja bangi banyiiga nange nnyiiga. Naye njagala kibeere kisembayo okuba nti omukazi akunyiiza n'omukuba. Kibeere kisembayo. Ekyo kyekiraga obunafu bwo mu reaction za angayo. Ekyo ekisinga okumanya abasajja n'abakyala abaliko ensonga eyo bagiwulidde naye simanyi bo kibayisa batya tulimanya oba tugenda kumanya okusinziira bwe banaaba boogedde. Naddala osanze omukazi gw'oyagala mu luumu oba mu loogi n'omutuukako wandyagadde mukola ki? Ng'oba omusanze n'oggulawo bw'ati oba omusajja n'aggulawo nga yakuggulira n'agamba mukazi wo n'oteberezaamu bye baamukoze gwe wandyagadde mukola ki? So Saha yaddamu akayimba ka Sebata nti nga ndi mu nju nze ngumbye engango nindiridde bannange bawenjula entimba okundaga makudde tulooke twenyige muki ng'amasannyalaze gagenze. Ekyali awo oyinza okitegeera ng'oswami oti mu nnyumba yo omukazi naleetamu omukazi. By the way n'ekyo kyantuukako.
kibe kyalulala ekyo okuswama mukazi nayingiza omusajja mu nyumba mwoli ng'ojogeddwa naye kiva kukkiririza muntu oyo naye mbozi shaka tugireke kirabika nnyo ne laavu naye omuntu ono kangezeeko okumwewa mu bulungi ne mu bubi kangezeeko okumwewa nsetolingirawo kuba abantu baba bakubanja kusetolinga oga naye ono mu mutima ngezezaako okulaba nga at least alinako 3 ku 5 byenoonya kangezeeko okuguma naye ebyo 2 ebibula yajja kubifuna kati then notandika okufuna feedback okuva mu bantu naye mukazi wo otali mukazi wo avaawo mukazi wo ovaawo mukazi wo kino mukazi wo ne gundi mukazi wo n'oli ano anga gogamba muntu wange bamuwaayiriza tebamunjagaliza otegedde kubanga weewaayo obutawuliriza oyo kasasiro yenna obutagoberera oyo bigambo by'abantu oyagala oyo mwaka akadde munnange nekijja kituukawo otegedde batujoze netujogeddwa tujogeddwa nnyo ddala abakazi mutujoze nnyo naye kitugenda okuba tugenda kukola hashtag nti ekimala kimala mukazi mutujoze nnyo era buli musajja ali eyo omukazi akujoze nga we bajoga senior B kakati nga kagenza okunyumiza era ku bakazi abo nasanga omusajja omu biseera bino I think nga mu exhibit mabega okuva video eno wogirabira wekoleddwa omusajja nangamba naye musajja gwe wali olina eddogo eryabakazi konza ate eddogo ki sirerabira ewanzibako omukazi wange konze yali mufumbe wuwo nti kawala kali kabeera mu bazadde bakeeyo naye nga tukagala ffenna naye nga nze nakakusookako n'okantwalako konze naye muwala gweyogerako wenzukira ebiseera ebyo ng'ate abasajja be nalwananga nabo sikujjukiramu ogana waliwo kimanyi tolina boolwana nabo of course kati sekurate buno mulamu bwa disco bwe tubeeramu omukazi okumulaba omulaba mu disco si gwe abeera amuleese oba ku social media si gwe wamugulira essimu eyo gyali ku social media gyomulabiddeko ekola ebifaananyi ebirungi byeweegomba n'omuinboxinga oba buvidiyo bulungi buchallenge bwa tiktok n'omuinboxinga si gwe wagigula mpulira wabeeramu akakadde si gwe asasulawo kati obeerangamu n'ogwo omutima n'ogamba nti numba na bidi naye manyi waliyo abalala nabo abalumba wali abalala basumbuwa kati baaliwo bagaya abo nga nze bamanyi nobamanyanga nabo banteekako n'ekibuli kati kumbe yali omu ku oyo kwabo bagaya ate benjogerako abali abakakali ennyo nga gaya alina n'emmotoka alina emmotoka 2 nga bw'ajja mu bbaala okudigida emu gy'atambuliramu endala etambuza baboyi be okitegeera kati mani nga ye avuga emmotoka n'agenda wabeewo omuwala n'amunona mu mmotoka n'amutwala eyo n'amutambuza nze nenzijangwa mu kifaananyi nga sirina yadde olujegere lw'eggaali y'amaanyi ga kifuba nga ndi wakigere peke yako avugako ku wheelbarrow ate wheelbarrow zabanga zabagagga naawe wafeje nakolera oba okagamba wheelbarrow zaali zabagagga nga watu olina kizimbe toba nayo definitely newobanga era wabanga olina kuba na kizimbe nga bagizimbisa construction nesigala ewaka obanga ewaka bagagga nnyo mwetaaga wheelbarrow okusomba akasasiro ewaka naddala bano abalina ebiraalo okusomba obusa definitely kati ate ffe nte zaaliwo nga tuzigoba paka ku ttale ate mwabuto wavugako ku gogolo gogolo namuvugira ow'ekidomola watulako mu kidomola ne bakusika nekinsala n'akasolo kirala mu gyeravu ya gogolo gye nalina mu buto obadde oleeta ki ekirala kyali kyetaagisa okujja n'ekidomola ekyo kyetaagisa okujja n'ekidomola ekyo kuba omusajja kati gwe yali aleeta emmotoka gwayogera lumu n'ekidomola anti mbadde njagala kulaga nti ate nze atalina yadde olujegerero egaali y'amaanyi ga kifuba naye walina akakodyo ka gogolo liteekalina ate nemutwalako omukazi oba onfuna bulungi bo baagendanga biseera ebyo nga waliwo chicken tonight KFC nga tenajja
bo bagendanga mu chicken tonight kulya lunch ojukira restaurant yali kubayitawo je bayita Jebu restaurant olwalero no yadde eri kucheka senyi oyingira munda eri cheka senyi yadde oyinja baba yajjanga yamanyi nnyo olwalero no nga yeringa nga woyingira mu oba noyingira oba mu KFC omo awali bucket y'enkoko bakuba KFC kayingiramu abantu bangi nnyo naye kale kifo kyali standard nnyo kyali kyamanyi kiri awo kuteeka senyi mwenyini woowetera awo kyali awo ennaku zino waliwo kalina kati eriko hardware awo ogamba nga otwala omukazi tasobola butakuwa we batwalanga abaana abasalayo bonna abamalayo bonna kati byali ebifo ababoya we balyangamu era bye batwalangamu oyo ddemu munna nze nga ndya ekikomande wa Isaac ku mudaala era bebi we yajjanga home nga tukole tutye mwana alete sowaani nti nga bakitema biri supu mu time basalira Isaac nga ateekamu akanyanya ate oli yalya Isaac nga amalayo ye yatukuza ffenna twali ekikomande wa Isaac biga bano so omagala awo ne mubbako omukazi abakazi nno tebaagala buli kimu kyolina kati newe kati kootalina omukazi kyayagala kugala siniya akwagala lwaki komando asagala kugamba nti mbadde nkugeza obulamu bwe nali mpitamu nti yaleka ebyebbeeyi najja ku kikomando yaleka amatiriboona najja ewange nze yali ali ekikomando maani asegeeza kati olwaleero boyi wavayo nanzijukiza mu buno obudde bwe tulimu nangamba wabula maani waneewuunyisa wanzibako omukazi aliyita eddogo ate kati nze neewuunya nnyo nagamba nti neddogo nagamba nti mwana alinamu ku ddogo yamaani wali olina omuwakateekaako n'omugamba ate n'ekirala nakugambye sekureti mwali mu mboozi eyise mabega naawe kenyininyini kikubeeremu kubanga oli kyali wange naye byendabyeko banjimukko tomalanga gaveeri nokireiminga mukazi nti mukazi wange nga tonakola bintu biri bisatu ebikufuula nyini mukazi wategedde nnyo nga tonafuna copyright ku mukazi oyo weewaawo oba olina obuyinza okussaawo embeera yonna ekugira omukazi oyo okukwekuumirako like ekugira omukazi oyo okusagasagana nakwekuumirako naye singa wabaawo gayamuzoganyiza copyright ekkirizibwa okumenya ekintu ekiba kiteekeddwawo tugeze kati tugeze ng'omukazi wabanga okufuna copyright y'omukazi oyo olina genda mu kya kino kyalewaabwe oba naakule nabwajula n'omukuba embaga ndeeri mu kya kino ne bakuwa kimu nti mukazi wo omukazi n'afumba ewaka copyright n'ofunayo ya week omukazi after 1 week nama naava ewuwo naye naafuna omuntu omulala kati kiba kyekyo copyright eba ekyakola sekureti awo simanyi nnyo kuba siwasangako tukubako ku mpaga sifuna sigulangako copyright ya mukazi naye amateeka gakolebwa kumenyebwa yesebo amateeka gakolebwa kumenyebwa singa sigakumenya singa tebagassaawo ate tegwali anaagamenya basawo gaki tugassawo tuleme gamenya kubanga mujja gamenya bagassaawo mugamenye ne bassaako nebibonerezo bassaawo amateeka tugatambulireko era nga gwe yagala otambulira ku mateeka twakubonereza lumu bwe bagamenye nnyo kwe kussawo bukwakulizo naga kakati addamu okumenya osasula kino eiza bakusiba oba bakubonereza oba bakutta oba bakukyajinga ssente ye fine engase kyekyatesaba amata era awatali bumenyi bw'amateeka tewali bukwakulizo tonawulirako ensi mu nsi muno ng'erina police station 3 zokka konokonowenereza buuza profeso kajje obakyalo eki ensi mu nsi muno ng'erina police station 3 zokka kiyinza kibuba kyalo era mu eyo ensi president atambula n'agenda n'alima nadda nga yeetisse n'enkumbi bw'ati n'ayita ku bantu ng'avuga akagaali ng'abakubira kajjama pulezido era abeera mu kyalo ekyandifaananyeeko nga bw'olaba ekibuyaawo
So si State House Entebbe, so si State Lodge Nakasero. Nga olaba ekibuya awo ng'abeera n'abantu mu modulo bwezityo. Ensi eyo gyeri. Waliwo kimanyi? Kakati ensi tetujagendayo nnyo. Naye amateeka bagakola kumenyebwa. So oli bw'abanga yawasa mukazi we n'amugulako copyright y'okuba n'omukazi, then omukazi mu wiiki emu n'amuddukako n'agenda n'afumbira ewalala. Okimanyi neera ne mu mateeka ago gamba nti omukazi olina copyright ye nti ogenda mu kyaki n'akuwa ebbaluwa certificate bikoze bitya. Ate era waliwo era etteeka erikkiriza omukazi oba omusajja okumenya endagaano eyo. Gilobolole. Omanyi kye bayita divorce? Waliwo kimanyi nti kiri mu mateeka? Copyright erina divorce? Definitely. Tunawasa? Ojja kuwasa sebo separate. Naye okuwasa kuno abantu omanyi abantu bayimba ennyimba zino naye ndowooza tetuziwabudde. Kati nga ffe abali mu entertainment twandibadde tujjukizanga nnyo abantu nti ennyimba ezo muziwulirize. Yeewaawo bagamba kola nga bw'engambye tokola nga bw'enkola. Bangi bamala okuyimba ennyimba ezo ate ne tulaba nga ate relationship zibazoganya. Naye ate nga kye baba boogeddeko kiba kituufu. Bw'okyapolayinga mu ngeri entuufu ofuna ekituufu mu ngeri entuufu. Omusajja yayima n'agamba nti wasa mukwano gwo. Omuntu aba mukwano gwo sekurete asobola okumunyigirizibwa mu mbeera y'okuba nti yakufumbirwa, naye ate asobola okugumira ebintu bingi nnyo waba mukwano gwo. Kubanga oludde aba akutegeera. Definitely. Kyonna ky'omukaluubiriza anytime aba akimanyi. Definitely. Era akivaako nafuna engeri gyakiyitawo ekyo. Tekiba kyakuyiga. Omufunye nnyo kyengamba. Ye oludde aba akimanyi. Yaman. Okitegeera muganda wange. Bannange era ng'obanga okimanyi nti oli mukwano gwange ngenda kukuwasa. Kyenyinza okugamba. Obulamu bubeera bwetooloola nga buddinganamu. Ffenna tuli mu ssaako. Bw'oba ne love olina okuba nga love erina level gy'ogissaako. Bwebikulema n'ogezaako ewalala. Ng'era nabali bwe bibalema n'ogezaako ewalala, bibalema ne bagezaako ewalala. Okitegedde? So paka w'otuuka n'ogamba naye mu butuufu kandekera okusumbuwa abantu b'abandi. Era nange sagala muntu ansumbuwa. Otegedde bulungi? So bwekityo bwe kibeera. Naye nga maani kuba kwebeereramu nnyo ddala ebya ddala. Ekisinga n'okusumbuwa nno sekurete kankubuulireyo. Abakazi bano balina obuntu bwe bakola nga bwabwe bw'abakazi. Era kati bakeeko. Okitegedde? Kali kagundi kano. Kati ebbanga lyonna obuzibu obusinza okuva. Kati bakazi ttaka lya kiswa lya bbumba. Sinza kulimba. Kyetaaga Mukama n'atunyonnyola. Okay. Kuba ate ebyawandiikibwa biraga ndi baava mu ggumba olubiriizi. So olubiriizi oluba lwa bbumba bajja kuwooyo. Oluba lwa mera mayini bajja kuwooyo. Obusegedde luba lwa buwunga bwa muwogo era omuntu wajja ng'omulaba. Era nga ttaka lya kiswa. Definitely. Tebalya bbumba balya nnyo ettaka. Kati badde kugamba balina obulamu obwabwe nga mulimu obuntu obutambuza obulamu bwabwe nga bo bakazi, ng'obuntu bwabwe bwa kikazi nga bo bakazi. Ate embeera eviiriddeko okuba nti nno tufayiringa okuba understanding because ffe twagala nnyo okwesigaliza nti tuli basajja nga tutegera byaffe bya kisajja. Era n'oyagala nnyo okukitwala nti n'ogwogera naye olinga musajja. Weebale nnyo. Demo watwala time no understanding obukazi bw'omukazi wo n'ogamba nti naye ono mukazi kamukolera ebyo ebimuleetera okuwulira ng'omukazi. Munnange walya bulungi nnyo era wabeera bulungi nnyo era yali supportive era yabeera ku side yo. Naye ne bw'olijja ng'olina time owuliriza bannange nga buli kimu okigula naye nga tomuwa chance ya kuba mukazi. Yamujja kumalako. Era kye kimu nabo bo bajja ne beesigaliza obukazi bwabwe ate nga birabidde ffe tuli basajja. Ne bakola birala. Ne bakola ebyabwe eby'ekikazi ng'ate abikola ku musajja.
Ngabirabidde oli musajja. Abakazi muyige okulekera abasajja obusajja bwabwe. Like let a man be a man with you. Ngana fe tubalekedde obukazi bwabwe. Definitely. Tumukuteeko obukazi bwamwe. Tozoganya point kujivuga kujiza walala. Batulekere obusajja baffe. Nga tubalekedde obukazi bwabwe. Naye Lulina linjogera ne Uncle Daga eri ku the point. N'agamba waliwo omusajja yajjaawo nti ng'atoola bbiya ku mmeeza anyhow naye nga mukwano gwe. Kati ng'amunyiizizza agamba ekintu ky'okoze kibi nnyo yadde oli mukwano gwange tosobola kujja bujja ku mmeeza nga ntudde ne babade n'olondawo eccupa gwe n'ogenda. Tobuuziza tokoze eki wabula olw'okuba kuliko gayiwo gwe n'ojja n'olondawo bulungi. Kati n'ayogera akagambo mu luzungu ke bayita etiquette. Naye nakogedde sijja nakaddamu naye mukategedde kati kavuunulwa nti ako kennyini kavuunulwa nti mukakomentingako empisa z'oku mmeeza mu Luganda enneeyisa y'oku mmeeza we twakulira nga batuyigiza enneeyisa y'oku lujjuliro. Kati olujjuliro ye mmeeza yonna eriko kye bajjudde oba byakunywa oba byakulya. Emmeeza yenna nga mutudde oba nga muyimiridde oba nga muli wansi emmeeza eyo eriko kuŋŋaaniro nga waliwo kye bagabula. Kale mu njogera ennyangu edda twabeeranga ku lujjuliro. Definitely. Nga wabeerawo obuwempe bateekawo obuwempe babwalawo. Kati empisa z'oku ate watuuliranga ddala wansi. Bakulaga ne ku lujjuliro okwo kwennyini. Linda baba bakuteeddewo akantu kokuba mama ajja kubega ettooke wali awanene bwe bati akuteera oluwayi side yo. Weri waliweddewo tolonda lya munno. Ate ne watuulanga n'otula n'okola oti nga olya. Bakuteeka ettooke mu ngalo. Kati ogira oti nga likutenga gamu lyokya dogo. Anti oba tokkuta. Olaga butakku. Nabino. Olwedde oli mu kulya. Nabino. Oli mu nabino. Okwesegama. Agira ati nwakuba omukono. Omanya kyali nga ku lujjuliro ebiseera ebyo. Era ataalirako ku lujjuliro bannange. Akagambo ako empisa z'oku mmeeza abantu bangi nnyo tebamanyi empisa za mukwano. Engeri gy'okwatamu mwana muno. Mwana muno. Abakazi tebamanyi n'abasajja tetumanyi. Kaakati awo we tubulira awo. Abamu oyogera ku mpisa z'omukwano obwongo buddukirawo mangu mu kisenge. Omukwano tegukoma mu kisenge mwokka. Yeewaawo ekisenge kifuga ebitundutundu bineneko mu kubeera mwenna. Ekisenge kitwala ebitundu 6 mu kubeera mwenna. Naye ate si kisalawo okubeera mwenna. Ogula enkoko ya KFC otwala omuntu mu bbaani bamuwazi baketi. Kati obukwakulizo obwo relationship etiquette. Ndoza bakategedde. Sigenda kwogera. Keeko. Siniya binka kulekedde. Keeko. Wakati ogenda kuneti okwogera equity. Si equity. Etiquette. Kireke. Kireke kubanga. Tujagenda mu Google katulage. Nze oyondeetera muli olowooza equity. Naye nga n'okitegedde. Okay. So abo babeera obuzibu nti twesuulirira ffenna babeera mu relationship. Omukazi n'asuulirira omwami n'omwami n'asuulirira omukazi. Kaakati ne mwebeerawo nga mwenna mwekakako bwekasi. Nga we muli naye nga mwekakako bwekasi. Wayita okwepaatiika. Ebyaddala. Buli omu yeepaatiika ku munne. Kaakati wayita akaseera nga mumaze okunyiiga ekimala. Omukazi n'alyoka ayogera nnyo kuba basinga okwogera. Naye nkwesibyeko nnyo mpulira nkooye. Baakakiŋŋamba. Yali owataali mugwa nti era yamala n'alagana naye omanyi walayi buli kimu nkikoze naye nkwesibyeko nnyo. Ogamba bakazi basinga okakozesa. Era omusajja olaba yakoogera yali alimba. Yali ayagala kukyawa. Nga nze ntera okwogera mukolo. Ngali nkyawa. Nakogera nga nkyawa. Gwe akagambo oli naye. Anabe.
Gogo saa Mr. Gogo saa tuyambe ku kino kubanga kirabika kitawuseemu tugende mu maaso. Naye nga batulaba nabamwita DJ Secret Code Kagusaasanya. Nze DJ Senior B oli mu Kisubiza. Channel eno bagiyita DJ Senior B TV. Ginoonyeeko subscribe nga baba ogudde ku video eno bambi sharinga weereza munno. Tugenda kubanga tubateranga wano story by story eza entertainment ez'obulamu bwa bulijjo, ezewuunyisa, ezisanyusa, ezitiisa, eziyigiriza, zonna tujja kubanga tuzirina wano. So waliwo asinise message n'agamba nti ateesa okwepiica bannange. Okwepiica tunatandika okunyumya okwepiica bajja looza tuli benzi zo tujja lwawo kozireeta tujja bawangayo kamu kamu naye si buli kadde. Kuba omuntu omunyumiza ekintu nga yakikubuuziza ate wawulira okyogerako bulungi n'agamba ha oyo olaba bimanya ebyo obudde buli kwoyo ate gwabuuza oyagala mulaga ng'entu gye bitambulamu mutandika omulaga engeri gye bitambulamu natandika okunenya n'agamba biba biyiga oti. Ate omanyi abakazi be muntu ajja n'akubuuza ekintu nga yalina mu bwongo bwe kyemumugamba kati ne bw'omunyonyera emirundi kakadde nga tonayogera ku kyayagala awulira tajja kukkiriza. Obajjako bujja mukono osegeera mukono gwe mukono omuntu gwamugibwako ne tukola ebirala obutakayana. So ndowooza kyekyo bwe tunadda tujja banyumizaako ku mukyala gwe nasanga ng'avaamu envunyu mu busolo. Subscribe nga like nga sharing nga musibe bulungi yakola ate musule bulungi mubeere bulungi mukama abakuume mweraba.